need to look good. So she finds this man as a man of her dreams. Nagamba banange nchano nyachi kanzale mwana kantule kansetulinge wablo nako lwalero kitwewunyisiza muganda waffe w'obuwala okuvayo nga yeekabira konti abangi kuffe tetukisobola wandisigalayo ng'olieyo bakunyigiriza n'osirika, but I think kyamususseko eky'obufumbo bwe era avuddeyo. Eddoboozi lye liwulikiddwako tujja kuba nga tetukuteerayo ku bimu ku bigambo abyayogedde ku mukulu captain abadde husband we. Nawe weewuliryeko. Omanyi omwana abeera ayagala kubeera naye all the time. Kati nengenda munakubeeza okumugamba nti mbereko naye for the weekend. Kati n'agaana, then I insisted. I should stay there wemanga takiza mutwala. So kati nekimunyiiza ekyo nayagala to pull me out of the house. But pulling home, of course, I resisted. When I resisted, Nathan manhandled me and beat me up. Yeah, so basically, kumwana ine myaka 8. Actually, yeah, yeah, it's a tricky situation kubanga sagala kukola mawulire nti because of it's not musical at all. It's not fun. It's a very delicate situation because it involves the well-being of a child. So I because of it's not musical at all. It's not fun. It's a very delicate situation because it involves the well-being of a child. So our waleta okitegeera kubanga nakubira abapoliisi nga ndi kusiiri kwennyini. That stuff still happening. Yeah. It happened last Friday. So kati omwana alina ani kati saawa zino Moureen? Naye. Wangi? Ali naye. Ali naye. Oyambiddwamu katono kati okuba nti waliwo okulaba wayinza okubaawo essuubi oba tewali ssuubi? Essuubi weeri. Okay, that is our sister omukulu Bambi katukusabireko Katonda asobole okubanga akugumya ebibaawo mu bufumbo. Actually nze nsuubira nti omukyala inago tuddawo tolina kusekerera mukyala munno mu mbeera eyo. Kabeera omwami nammwe abaami ffe tubakyawa twabagulako olutalo naffe tetukyakyayika naye ng'ate embeera gy'ayiseemu ebadde so personal nti abakyala abasinga balina bye bayitamuwe bityo oluusi omwami akwefoosingako okubeera abafumbo ate kitegeeza nti omukyala aliwo ku mwefoosingako every time you want.